Nkwanirizaako gwe wenna gy'osinzira okuba nga olaba DPTV Uganda, nenkwebaza okuba nga ogoberera ensonga nga bwe zitambula wonna mu ggwanga lyattu Uganda. Olwaleero amawulire tukeredde mu kiyongobero kya mukulu Jeno Kasirye Gwanga okuba nga tuvudde ku maaso olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 9. Katusabe omwoyo gwe Mukama gulamuze kisa. Kati nno amanya Sajime okutuusaako n'okuwanga ate nkuweereza. Olwaleero tuli Kibuye gye tusanze omwana nga yagamba President Museven asaana amuvuganye kubanga ebintu bimulemye. Bintu biri fane naye omwana agamba President Museven bimulemye, ayina ensonga ze nga bwe mugenda okuba nga muziwulira, ensonga ze nkulu nno ddala. Katumubasinkanye atubulira amannya ge na lwaki tayagala President Museven. Omukulu Sebo osiibye otya? Tuli bulungi. Amannya go gwa? Waswa Fred. Bongere ku ddoboozi bakuwulirize bulungi. Olwaki? Lwaki President Museven bulungi kubanga omuntu oyinza okubeera ng'erina kimwetaaga. Tugende empola mukulu Fred. Mukulu Fred osoma? Osomerawo? Nsomera ku CU. Liri lisangibwa ludda? Sitegeerawo. Totegeerawo bulungi. Mukulu Fred nkusanze okolamu oli kugezesa ngumi, oli mukubi wa bikonde? Obadde okola kaki? Just kwetraininga. Olina gwe weepikira gw'oyagala okukuba? Tewali. Just nga wobimanyi. Kale nga wembimanyi. Njagala tugende ku nsonga. Lwaki ongambye oyagala kubeera President wa Uganda? Lwaki oyagala kubeera President wa Uganda? Nti President Museven talina bulungi bikozesebwa mu bantu. Ate ekirala President Museven abantu betabayise bulungi. Ate ekirala kasita omuntu obeeraawo ng'olina kyewetaaga n'atakikuwa. Lwaki takikuwa? Kubanga President Museven okuwa ekintu kye wandyetaaze ate takikuwa. Lwaki? Kubanga obwongo mukadde nnyo. Obwongo mukadde nnyo. Kati nze lwaki njagala okubanga President Museven? Nsookawe njagala ndeetewo ziri esente enkadde. Tugende mpola mukulu. Tuwagira President Museven? Sirina gwempagira. Owagira? Toyina gwewagira? Toyina gwewagira? Wadde Bobi Wine yadde Besigye? Tewali gwewagira. Kati President Museven kiki wandyagadde akyuse oba kiki ogamba nti kino kimulemye naye nze bwe mba nzize nsobola okukikola? Ekimulemye butazaawo sente ziri nkadde. Singa azizaawo ezo esente buli kimu kigenda kukyuka. Sente nkadde zitya? Namba emu enkadde. Namba emu sente emu? Emu wagirabako ng'oli muto nnyo? Saagirabako naye maama agyogerawo. Maama yagigamba. Ekyo kimulemye? Kimulemye. Y'ensonga lwaki oyagala aveewo? Mwafunye kawunga ewamu? Tetunaba. Temundabafuna kawunga? Ewaffe nga twakafuna. Tetunaba. Oba ekyo kye kikunyiizizza? Si kye kinyiizizza. N'ewaka tulya. Mulya? Emmere tulya. Si kye kinyiizizza just.
gwe kikyogamba nti singa mba nzize kino nsobola okikola n'enkikyusa abannayuganda ne baba nga bali bamativu nze singa mbeera nzikiraawo tugeze tukuwadde obwa pulezidenti kikyosookerako kukola kukyusa ssente nenzijja kwemu nenzisa kwemu awo kati awo bannayuganda basiima nnyo ng'obakoledde naye kino butakyusa ssente ekyo ki ekirala kyogamba nti kiremye pulezidenti Museveni nga yandikikyusizza gwe ng'osobola okukikyusa okugaba emmere ku mulemye okugaba emmere ku mulemye abantu bangi bafa enjala naye obagabira emmere tebabagabira ndowooza ozitegeera bulungi nkitegeera mukama wange osobola okubaawo enjala nekutta nebagamba bagaba emmere naye ng'emmere togirabako ekuyita wa mu ngalo kasita bakyogerako nga ekyo kivaawo ani avunaanyizibwa ku ekyo olowooza pulezidenti Museveni na gavumenti ye kakati tugenda mu kulonda ani gwolaba abantu gwe bandigambye nti ono kubanga tulinawo abantu kale tubale basatu tulinawo pulezidenti Museveni tulinawo honorable Kyagulanyi Ssentamu tulinawo ne retired Kano Kizza Besigye obamanyi bulungi abo simanyi nkulu obamanyi naye mbamanyi naye simanyi kati olowooza ani abantu gwe wandigambye nti ono pulezidenti Museveni bino bimulemye abantu bawoona Kyagulanyi balonde Kyagulanyi lwaki si Besigye kati lwaki Besigye yafa Besigye omulimu gwe gwamulema ekifo ekyokujja pulezidenti ku ntebe ye gwe basookako kati lwaki ogamba abantu balonde honorable Kyagulanyi Kyagulanyi omulabira awo naye musajja alina amagezi wadde muyiibi naye baaba asobola otuvugana bwe naye nffe ne tumatira kati ono agenda asobola entebe naye pulezidenti Museveni honorable Kyagulanyi bw'aba atudde mu ntebe ki kyoyagala asooka okukola kukyusa sente za Uganda ekirala kasita ekirala awo atereeze ebintu ebirema Museveni nga ki bibuulira abantu kati obutagaba mmere akitereeze bw'aba azze mu bitundu oba agabireko bali ssente oba mmere kale Bobi Wine si mukodo nga bwemulaba Bobi Wine agabi naye abantu abasinga bayogera ati mukodo nnyo abantu abasinga bagamba Bobi Wine mukodo gwogamba si mukodo otunuulira Museveni nejeerye atuduumira ate abasonze obuyambi bwa mukalantiini asooka bazza wuwe musitoowaye ne mujjula kati wano egifiseewo oba kiro 5 n'atoola n'agaba ati abo mugende mubawe naye ku kyalo n'ekirala kati awo ne basolooza bateeka mu bantu ne balekamu kati gwolowooza akyalo olowooza pulezidenti emmere n'atuuka mu budde simanyi baba tebafudde wagambye amanya gwani Waswa Fred kyogerako nnyo gwani Waswa Fred lwaki oyagala ebyobufuzi nti naawe okimanyi obufuzi oyinza okufuga abantu bwe mu ddembe eddungi oba mu ddembe ebbi naye nze njagala bafuge muki mu ddembe eddungi pulezidenti Museveni abafuze mu ddembe bbi oba ddungi mu ddembe bbi waba pulezidenti Museveni ekifo ekyokugenda agamba kino nekino ate bagamba okuwa emmere bebagagga batagamba kuwa mmere bebaava bafa
bebavu abafa ensonga eyo abali ku task force omukulu mugituusa mukulu Patrick agamba muwaako bantu ate abali obulungi abali obubi abali wansi eri bo tebafuna ne Patrick agamba tafuna nga si bwe kiri naye ng'ali mu Kampala kale n'ensonga ya Patrick mugiwuliriza ate agenda bavuganya Patrick ayagala ntebe president mwatudde si kyo Patrick wekiri nakitakula bwenti nensoma mwala misomo gyange kati awo entebe ngituulako butereevu ogituulako butereevu vuganya abantu omuntu omuvuganya agamba omusajja waaba kyekyo ali kwalaali Patrick tosesabosese naye abaana abato abali eyo kikyobagamba nabo nga bandyagadde okubeera nga Patrick kuba kati gwolabiseeko ku TV abantu bagenda kulaba eyo basome nga nze bwensoma kale tusooke tusome malirize emisomo gyaffe ne ku TV bagenda kubeerawo ne ku TV bagenda naye gwe otuuseeko nga tonnamaliriza kusoma sinamaliriza naye mukisa true abaana abali eyo buli kyoyagala okutuukako kituukeko ng'omaze okusoma soma Patrick agamba soma buli kirungi kigenda kutuukako mugenda kubeera ba prime minister mugenda kubeera ba minister mugenda kubeera ba doctor naye nga mumaze okusoma Patrick ewammwe obeera ne bazadde bo kyogera nnyo Patrick obeera ne bazadde bo bazadde bo oyinayo nga munnabyabufuzi si wannabyabufuzi gwe mutima gw'ebyobufuzi ogujja otuuka okugamba President Museven nze omutima gw'obufuzi obufuzi President Museven mulaba jo ne Bobi Wine namulabye ku mawulire agajjo tati nze President Museven yayogera ngo bagenda kugaba emmere biki naye nze emmere kuva mbeera waka kuva batusiba siirabangako nekikya muntu atikwata obuyambi oba kawunsiro yakawunga atikwata obuyambi oba kiro ya muceere oba akoota sigirabangako tolabangako kale Patrick obugambo bwe obusembayo ng'obusembayo President fuga bulungi abantu bo kubanga wootaabafudde bulungi tebagenda kulonda kyekintu ekikulu woota bayise bulungi tebagenda kubeera naawe bakwenyumirizeemu nti President Museven yakola kino nekino kale nze mwebali nnyo mwebalire ddala okumpuliriza tubadde ne mukulu Patrick namusanze akolamu simanyi oba ayagala kuyiga bikonde naye namusanze akola musajja yabadde ku tiizi ebirowoozo byebyo agamba ye entebe naye agyewulira agisobola n'abato abali eyo nga Patrick bw'akoze weewaawo namwe musobola okubeera nga Patrick naye musooke musome omunaasoma bingi bijja kutuuka ne Patrick abagambye ayagala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda naye alina kusooka kumala kusoma kati naawe soma nnyo bw'onaamala okusoma ogenda kubeera dokita ogenda kubeera looya ate ensi ekwenyumirize naawe osobola okukulembera eggwanga nga Patrick ekirooto ky'ayina ewaka eyo tuliyo abantu bangi naye taata asobola okunywa omwenge nadde ewaka n'atamiira ate addira ku maama okumukuba kyekirooto naye kati nze kinamigambye taata oyo tukole ki okumujja tukole ki okumujja ku mwenge kati mukulu Patrick abantu abatulaba tugenda babuuza basi bagambe bakuwa amagezi oyinza kukola otya mpa amagezi nyinza kukola otya kubanga kiyatusuubako
kyabasukkako taata akuba maama oba kiro ssaawa 6 za kiro ng'akomawo tuwulira bikubiira naffe ne tuvaayo aya ekijja kijja kale mukulu Patrick ayagala ku ndowooza zammwe taata akuba maama ekiro ndowooza nja kusaba komenti wansi muwandikeko komenti wansi teweerabira okuba nga osubscribinga DPTV Uganda kw'ossa n'okusharinga nja kutumirako ku bantu banywanyi baffe abatugoberera mukulu Jesus nja kutumirako George nja kutumirako naawe Barbara naawe nja kutumirako Kosa Irene nja kutumirako ko naawe nti ogamba otya nja kutumirako mwenna abali ku DPTV group n'abagoberera ku YouTube mbebazaako nnyo akensuso mbebaliza ddala nammwe eri abatugoberera ku Facebook yaffe DPTV News Update page eyo naye mugigoberere ebeerako amawulire ag'enjawulo agakwata wano mu ggwanga lyaffe Uganda kossa ne Bulaaya n'abantu abatuuliraanye okuba nga tuleeta endowooza zaabwe obeeko kyobayigirako obeeko kyobasomako amanya mbadde Sajime okutuusako agaleero Rosette naawe nkutumiddeko nnyo mwenna tiimu DPTV sobola bamenya bamalayo naye mbatumiddeko kossana mwenna abatugoberera ku platforms zaffe zonna ez'enjawulo sigadde Sajime tulabagane nate olulala